nange. Omutima ogufuna ekigambo kya Katonda tegulinga ekidiba ekifuumuuka oba ekidiba ekitalina mugaso, wabula gulinga emigga egifubutuka mu nsozi egiriikirizibwa ensulo etakoma, amazzi ag'omuwendo agava mu lwazi agaweweeza abazirika, abalumwa ennyonta n'abo abazitoowereddwa. Omugga ogugenda nga guyimba guleka omukululo, era kirabo ekireeta omukisa n'ebibala eri abalala. Nkwanirizaako ku program Yimba Nange olunaku olwaleero, program ey'enjawulo. Ngenda kuba nkuwumuzaamu katono, tovaawo tukomawo. Yimba nange, gulumiza omutonzi wo, kubanga gwe mulimu gwo. Sinza Mukama. Sinza Mukama. Nkwanirizaako ku program Yimba Nange olunaku olwaleero, era nkwebaza okubeera nga ofisizaawo akadde n'obeera nga otweyungako. Ke kaseera nkwanjulire omugenyi waffe olunaku olwaleero, era nga olunaku olwaleero mu program Yimba Nange tulina omukyala Ruth Namukwaya Sebakijje, era nga awerekeddwako bawala be. Nkwanirizaako ku program Yimba Nange mukyala Ruth Namukwaya Sebakijje. Kankusabe obuuzeeko ku balabi baffe bongera okumanya ne bawala baffe babire nga osobola okubeera nga obanjula. Aba 3ABN program Yimba Nange, Mukama yeebazibwe. Twebaza Mukama olw'ekiseera kino n'okutusobozesa okubeera n'obuweereza obufaananako bwe buti. Bamaze okunyanjula, eryo ly'erinnya lyange. Bano be bawala baffe Mukama be yatuwa, kabeyanjule nabo muwulire ku maloboozi gaabwe. Erinnya lyange nze Ethel Benita Nasinde. Erinnya lyange nze Namirembe Seraphim Gwethel Ruth. Erinnya lyange nze Batenda Ruth. Awo be bagenyi baffe ab'olunaku olwaleero mu episode yaffe eno gye tuyita special episode wano ku Yimba Nange, era nga tugenda kubeera nga tuli nabo nga tutendereza Mukama olunaku olwaleero. Tovaawo, kkiriza nkuwumuzeemu katono. Yimba Nange. Mukyala Ruth, kiki olowooza ku kwagala kwa Yesu? Okwagala kwa Yesu kugazi. Kyendowooza kwagala kwa Yesu bw'oba ng'ombuuzizza kati. Nga bwe ngambye nti kugazi, ko tekutegeerekeka, era nga bolaba mu bitabo by'ennyimba za Kristo. Tekutegeerekeka. Ddala nzaani mu bubi bwange obwenkanidde wano okusitula Katonda okuva mu ggulu n'akka ku nsi kuno. Okwagala kwa Yesu kungi nnyo, kyennyinza okugamba kungi nnyo, tekupimwa tekugerwa, kungi nnyo. Kyekyo lwaki muli mpulira nga siyinza kukyebeera obutayagala Yesu. Yesu yaleka byonna ebirungi n'ajja mu nsembi eti, neyeetika ebibi byange byonna mu kwagala okungi. Buli lwe nkirowooza, buli ennaku, siyinza na kukyebera okumwagala Yesu. Sisalira na kwagalwa bwentyo, kuba ndi bubi nnyo. Yajezebwa nattibwa ku lwange, nzanye okwagalwa ntyo.
nkirowooza mpulira ennaku siyinza na kukyebera okumwagala Yesu. Yeye byonna mu bulamu bwange ankoledde bingi, saba kimu ampanguza enseno ng'anyulwa okufa kwe. Buli lwe nkirowooza mpulira ennaku siyinza na kukyebera okumwagala Yesu. Buli lwe nkirowooza mpulira ennaku siyinza na kukyebera okumwagala Yesu. Mukyala Ruth, tubulire ku luyimba Signs of the Time. Oluyimba Signs of the Time, makulu ki agali mu luyimba luno? Sokera ku makulu agali mu luyimba. Amakulu agali mu luyimba luno gatulaga nti okuva eddala edda okudda kwa Mukama waffe Yesu Kristo kwogerwako. Pawulo yakwogerako dda ng'akyali emyaka mingi nnyo emabega. Era kyewuunyisa nti yagamba nti naffe abalisangibwa nga tuli balamu. So oyinza okulaba nti byaddala ne Pawulo yali amanyi nti okudda kwa Mukama kukoze eki? Kusembedde. Naye ffe abaliwo omulembe guno bwe tutunuulira obubonero buno, okudda kwa Mukama kusembedde nnyo n'okusinga bye twakkiririza. Sabbiiti ewedde oba mubalabi baffe mulimu abawuliriza ku Samoni Omusumba Kaggwa ku Prime Radio yatulaga obubonero nga bungi nnyo nnyo, naye waliwo kye nazuula ku olwo nti akabonero kafuuka kabonero nga kabunye ensi yonna. Nendooza ku kiseera kye tulimu ekya COVID-19 kikutte ku nsi yonna yonna. N'olwekyo Signs of the Times oluyimba olwo nti obubonero obw'ebiseera byaffe kati bye tulimu bulagira ddala nti ensi ekola ki? Ezingibwako. Oluyimba olwo mu bufunze kyerugezaako okutulabula nti bannange obudde buweddeyo, obudde buweddeyo okudda kwa Mukama waffe Yesu kutuuse. Wow. Oluyimba luno mwatandika ddi okuluyimba era mwajja mutya okubeera nga muyimba oluyimba luno? Oluyimba luno naluwulira dda nga nkyali muto ddala. Nenduwulira naye nesulusaako nnyo mutima. Bwe nakulaakulamu nali nnyibira mu kwaya ya Heralds. Ne tuluyimba mu Luganda. Omwami Fred Kiri aluleeta ne tuluyimba mu Luganda. Bubonero bw'okujja kwe. Kaakati ndi muddugavu kituufu. Naye amazima gali nti ennyimba ez'oluzungu zinzitirayo nnyo amakulu bwe mba nziyimba. Kituufu mu Luganda ndumanyi, naye bwe naluyimba mu luzungu ne mpulira nga amakulu gakola ki? Ganviirayo nnyo nze nga nze. Kaakati okutuuka okuluyimba ano mu luzungu omwaka oguwedde era nali njogera n'Omusumba Kaggwa. Oluyimba luno alulimu nnyo. Nangamba gy'oyimba oluyimba luno ndwetaaga. Nezijano nendunoonya nendulaba mu luzungu. Bwe nalulaba wane wake ewaffe wano mu lockdown tukola rehearsals mu week n'abaana. Engeri gye tugenda opresentingamu ku sabbiiti olw'eggulo mubeera mu special items, mubeera mu quizzes. Omukisa guno bwe gwazze nga tulinawo ennyimba zaffe ne tubeera nga tulugjayo kubanga ffenna lutukolera amakulu mu maka gano ennyabo. Amiina. Years of time have come and gone,
Jesus would come again someday. If back then it seemed so real, then I just can't help but feel how much closer His coming is today. Signs of the times are everywhere. There's a bright new feeling in the air. Keep your eyes upon the eastern sky. Lift up your head, redemption draw with night. Wars and strife on every line, and violence feels alone. Still some people doubt He'll ever come again. But the word of God is true. He redeemed His chosen few. Don't lose faith. Soon Christ Jesus will descend. Signs of the times are everywhere. There's a bright new feeling in the air. Keep your eyes upon the eastern sky. Lift up your head, redemption draw with night. Signs of the times are everywhere. There's a bright new feeling in the air. Keep your eyes upon the eastern sky. Lift up your head, redemption draw with night. Mukyala Ruth oluyimba luno lutuyimbiremu mu Luganda obeereko n'obubaka bw'osibirira omulabe waffe. Kanyimbe chorus. Bubonelo bw'okujja kwe buliwona musi tubulabye. Yimusa amaso tunule waggulu, kununulibwa kwaffe ffenna kusembedde. Kale beerako entanda gy'osibira omulabe waffe ku luyimba luno. Abooluganda, entanda gye nnyinza okusiba tweteeketeeke. Ensi eweddeyo, nze okukkiriza kwe nnina mu nze
tekyali kiseera kirala. Tweteeketeeke okudda kwa Mukama waffe Yesu Kristo kutuukidde ddala. Mukama atuwa omukisa ffenna bw'anaakomyawo obwakabaka bwe. Ffenna abalaba puroguramu eno n'abantu baffe bonna tubeere abamu ku abo bagenda okumwaniriza ku biro eby'eggulu. Amiina. Waliwo ebigambo bisatu mu bulamu bw'omukristaayo by'olina okussaako essira. Setaani bw'aba taatujje mu mugendo gwaffe. Bye bino: tunula, saba, okole. Tunula, saba, okole. Omukristaayo ekiseera kye kino. Kankuwumuzemu katono tukomewo. Yimba nange. Ffenna abaana ba Katonda tulina obuvumu obugamba nti nze ndi wa Kabaka. Kyolwazikwa alina oluyimba lweyimba obugamba nti nze ndi wa Kabaka. Oluyimba luno kikyolowoozaako mu bubaka obuli mu luyimba? Neyazanyaho. Simanyi oba lwakuba nagaye tinayimbirako mu Heralds nga kyekikuleetedde okumbuuza oluyimba olwo. Naye oluyimba olwo nange ndwagala. Lulina ebigambo ebirungi. Ate ekinneewunyisiza ku luyimba olwo nti ndi omu ku baalukyusa okuluggya mu Luzungu okuluteeka mu Luganda. Nebaza Mukama nti ombuuzizza oluyimba olwo lwe nninako akakwate. Oluyimba nze ndi wa Kabaka bwe ndulowoozaako. Omanyi tulina obwakabaka obw'ensi. Tulina n'abambejja n'abalangira abalina enneeyisa yaabwe. Naye bwe ndowooza ku luyimba olwo neeteeka mu kifo eky'okubeera omumbejja, kubanga ndi mwana wa Kabaka. Era bwe mba nva awaka nga nnonda ekyokwambala ngamba muwala wa Kabaka agenda kutambula atya mu kkubo, lunteeka mu kifo eky'okubeera n'omugaso omunene kubanga ndi mumbejja ow'eggulu. Oluyimba luno lukoze kyanjawulo ki mu bulamu bwo? Lwakyusibwa ddi? Osobola okujjukira ebbanga kyeryo? Emyaka giyinza kuba nga 27 emabega. Lukoze kyanjawulo ki mu bulamu bwo okuva lwakyusibwa okudda mu Luganda? Ekyenjawulo kye lukoze nti lundaga engeri y'okweyisaamu. Lundaga engeri y'okweyisaamu. Nga bwe gambye nti tuyinza tulina obwakabaka obw'ensi. Tulina Kabaka waffe. Tumanyi ndi Muganda nti mu Buganda Kabaka taseka n'agweri. Lwaki? Kubanga alina ekitiibwa kye. Bakula bayigirizibwa nti omumbejja akola bw'ati, omulangira akola bw'ati. Kati nange lunteeka mu kkubo erindaga nti omumbejja w'eggulu olina okukola kino, omumbejja w'eggulu olina okwambala bw'oti. Bwe ndulowoozaako neeteeka mu kifaananyi kya bumbejja. Lunyambye nnyo okundaga engeri gye nnyinza okweyisaamu. N'okwongerako lwongera okulaga okwagala kwa Yesu gye ndi. Mu bubi bwaffe banaye tuli babi, naye mu bubi bwaffe Katonda n'ava mu ggulu n'ajja n'atufiirira mu kwagala kwe okungi okwo ffe tusobole okulokolebwa. Oluyimba olwo lwogera gye ndi. Ennyabo. Zendi wa Kabaka ndava mu kwagala, nibera mu maka malungi ge yatusuubiza waggulu mu ggulu. Abaana be gye tulibeera. Zendi wa Kabaka ndi mwana we yekka, era tagenda okundeka. Alitwala gy'ali mu maka ge Yesu, ndibeera mu maka malungi.
Zendi wakabaka era anjagala ekisa kye kyaluberera kinabanga nange yonna gye nagenda obwekweko bwange ye Yesu zendi wakabaka ndi mwana we yeka era tagenda okundeka anitwala gyali mu maka ge Yesu ndibera mu maka malungi. Zendi wakabaka lwakisuubizo kye tulisisinkana mu bbanga mu kwakayakana kw'emirembe gyonna ennaku y'ensinga eweddewo. Zendi wakabaka ndi mwana we yeka era tagenda okundeka anitwala gyali mu maka ge Yesu ndibera mu maka malungi. Zendi wakabaka ndi mwana we yeka era tagenda okundeka anitwala gyali mu maka ge Yesu ndibera mu maka malungi. Ndibera mu maka malungi. Yimba nange. Webaza okubeera nga ozze otambula naffe mu kanyomero kaffe manya bino era nsuubira nga obadde ofuna ebyokuyiga ebyenjawulo nate tugenda kubeera nga tugenda mu maaso n'okuyiga ku kitamiiza eky'obutwa ekiri mu kanisa tewandyagadde kubeera nga osubwa. Manya bino mu tosubwa akanyomero ko manya bino mu program yimba nange. Nkwanyirizaako ku katundu kano akakanyomero kaffe manya bino nkwebaza okubeera nga weekuumidde ku program yimba nange era tugenda kubeera nga tugenda mu maaso n'okuyiga ku bintu ebyenjawulo ebikwatagana ku kuyimba nga bwe tukola bulijjo mu katundu kano manya bino era olunaku olwaleero tugenda kuba nga tugenda mu maaso era nga tukyali ku ekitamiiza eky'obutwa ekiri mu kkanisa nga tuli katundu akoogera ku kitala sitaani kyakozesa. Mr. Sabwe nkwaniriza nate ku programu eno. Neyanziza nnyo nyabola okunyaniriza nate ku programu eno era namusa nate nange abatulaba abali ku mukutu guno ogwa 3ABN. Wayinza okubeera nga waliwo atannaba kutegeera music yono owa rock and roll akabi akamulimu omuntu oyo mu amagezi ki? Nasinamu amagezi neyanziza nnyo ekibuuzo ekyo nsooka kumusaasira kubanga ebigambo bye tuzze twogera si bigambo byaffe nti ffe tubiyiyiza bye tuzze twogera ebikwata ku rock and roll tubijjidde ddala mu abo abamukola twakola okunoonyereza era nga bujji bwe tuzze tubanjula eri abatulaba
nti abaakola rock and roll bagenderera ki oba bajja bamukola kuba tebaamukola lumu ne biggwa. Rock and roll jakyuka avaamu bino n'avaamu biri n'avaamu biri. Naye omuntu atanaba kukitegeera tusooka okumusaasira ate oluvannyuma ne tumusabira Katonda asobole okuggula oba okujja ekifu ku maaso ge, kubanga nga bwe twagamba ku mulundi guli nti tetuzze wano kugamba nti mulekeraawo okuwuliriza rock and roll. Fe programu eno oba ekyokuyiga kino kye tutambuzza ebbanga lino lyonna tukulaga bulazi akabi akali mu rock and roll okumukozesa mu kusinza Katonda. Era akabi ako keeko nti rock and roll bwe baba bamukola bamusaamu ebirungo ebiyinza okutamiiza omuntu, ebirowoozo bye ne bitanywerera ku kusinza Katonda. Ekyo kye tuliko. Gw'oli wa ddembe okuwuliriza rock and roll, oli wa ddembe omukozesa mu bintu byo byonna by'oyagala, naye amagezi ffe ge tuwa oba kye tukola wano kukulaga bulazi akabi akali mu kukozesa rock and roll music mu kusinza Katonda oba mu kkanisa. N'olwekyo omukristaayo yenna alemeddwa okutegeera nti si kituufu kukozesa rock and roll music mu kusinza Katonda. Tusaana okumusaasira era ali bw'atyo tumuwa amagezi ga kutwala nkiddamu amaaso ge kugatunuuliza Kristo. Bw'onootunuulira Kristo gwe omuyimbi n'otunulira Kristo bw'oti enkaliriza nga tomuggyako maaso, ojja kulaba nga omuyaga ogwa rock and roll tokyagulaba. Naye gwe bw'onootunuulira rock and roll olujja kulaba nti asaanidde. Oyo alowooza nti Setaani, njagala kino mukiwulirize, kikulu nnyo, kankasome na busomi direct. Oyo alowooza nti Setaani tasobola kuyita mu music kulemesa bantu kusinza Katonda, ali mu kabi kanene nnyo. Kubanga alabika yeerabidde nti Setaani ye yali kabaka wa music mu ggulu. Akati kabaka wa music mu ggulu bw'abanga yagwa kuba kwerimba okulooza nti Setaani tasobola kugenda era nga kyusa music gwe yali amanyi kyakola mu ggulu, n'abeera nti music oyo asobola ate okumukozesa okujja abantu ku kusinza Katonda okw'ekimmemmette. Weetegereze na kino njagala mukyetegereze. Kikwata ku bakugu mu by'empuliziganya kye ngenda okwogera oba okubasomera wano kya communication. Abakugu mu by'empuliziganya bagamba nti bwe njogera naawe oba mu kwogera mubaamu obubaka bwa mirundi emeka? Ebiri. Waliwo obubaka obuli mu bigambo bye njogedde by'owulira n'amatu. Ate ne bwabaawo obubaka obuli mu maaso bw'olaba nzayogedde oba n'obwetoolodde awo wonna wenjogeredde. Kakati non-verbal. Na buli obwogere bwe babita batya? Verbal. Bw'obubaka obwo obw'emirundi ebiri. Weebale nnyo n'anyumyanga naawe. Akati omwogezi yenna, omwogezi wano nange njogera ndi mwogezi, si bwe kiri? Yes, sir. N'olwekyo omwogezi yenna okusobola okutegeerekeka obulungi eri abantu bayogereramu babalina byategeeza nga nina bye nkugamba, nteekwa okuba nga mbaalansinga oba nga nenkanyankanya amakulu agali mu bubaka bwe njogedde n'akamwa ate naago agali mu bubaka bwe soogedde non-verbal. Biteekwa okuba nga bikwatagana bulungi. Kati omwogezi yenna bw'aba ayogera oba bwe mba nina message yonna gye mpa abantu oba gye nkuwa wano kati nga ggwe maama nga nina kye nkugamba naye ne kitakwatagana bulungi, kye njogedde ne kitakwatagana na kyondabye mu maaso oba kyolabye we njogedde biki,
abakugu batugamba mbw'oli gw'ogamba asinga kukwata buli obubaka obulinaani vabo. Omanya ebintu byewuunyisa. Bino byenkugambye wano namo bye mbagamba awo bweba tebikwatagana n'ebyo bye mundabamu ebirinaani vabo. Bino byonna njogerera bwereere. Ekintu ekyo bwe nakisomaako nange ne ŋŋamba ntandika okukyetegereza ne njagala n'okiwaako ekyokulabirako. Katugambe nti nzize okukukyalira, nonnyaniriza oba nze mba nkikola oze okunkyalira nenkwaniriza maama nga nsanyusa okukulaba, naye nga feesi yonna eraga nti ndi munyiivu kubanga ozze. Kabe kasinge nga nkukongola n'omumwa oba nga nzena ndabika bulala. Ebigambo byenjogedde osobola okubitwala? Basobola bikkiriza. Kukkiriza nti kyotegeeza. Non-verbal kyekyo ky'oba otegeeza, ejjayo ky'oba otegeeza. Message eyo ejjira mu kintu etali gy'oyogedde. Naye ate singa ojja okunkyalira ne nkugamba bannange maama onnanze eki okujja okundaba sina na kamere ke ngenda kugulira nga nze nabwe neetala bwe mbuukabuuka bwe nkugwa mu kifuba waakiri wandiŋŋambye nti nnojja naye n'omala gajja n'ongwako obugwi bw'oti. Awo otegeera ki nti nkwekokkodde? Otegeera nti nkukoze eki? Nkwaniriza kuba ye non-verbal. Ekyo lwaki nkireese? Katuddeyo ku nnyimba za religious rock and roll. Ennyimba zino tuzikozesa nga zirina obubaka. Music aba n'obubaka bwa mirundi ebiri. Music ebaamu obubaka obw'ebigambo ebyogerwa mu kamwa, n'ebaako n'obubaka obuli mu music yennyini, rhythm gy'okozesa ne sounds z'okozesa ne arrangement yonna y'oluyimba. Abamanyi ebyokuwandiika ennyimba munanjulira. Omuyimbi ennyimba ezisinga ziyiyizibwa abantu ba mirundi ng'ebiri. Omu ayinza okuyiiya ekitontome ebigambo n'abiteeka wali nga birungi nnyo mu kuyiiya ebigambo. Kati omukugu omulala n'akwata ekitontome n'akiteekamu amaloboozi n'aga-arranginga n'agayiiza bazze bayita pitch ne rhythm, oluyimba kwe lunaatambulira. Akati oli yayiiya ebigambo ye yakola obubaka obuli vabo bw'owulira nti ayogedde ku Yesu, ayogedde ku kujja kwe, ayogedde ku kwenenya, ayogedde ku kwetoowaza. Kati ono owa music n'ateekamu, alina okuteekamu music egendera ku ebyo, kaamala n'ateekamu music eya rock and roll yongewagira kintu kirala. Obubaka bw'ebigambo bufu. Abawuliriza ennyimba ezo batwala non-verbal message nga bwe tukirabye ku kyokulabirako kye tusoose okwogerako. Kyova olaba nti no bannange si kirungi, kya bulabe nnyo okuddira ennyimba ezirimu obubaka bwa Katonda, okumusinza, okubulira ekigambo kye n'okukkakkanya emmeeme zaffe, okubuteekako rhythms oba rock music owa rock and roll kuba ye ebigendererwa bye biki birala nnyo. Mr. Sawe, waliwo omuntu nga mulungi nnyo mu kuyiiya ebigambo by'ennyimba naye nga talina obuzibu obw'okubeera nti nno ebigambo abifunye naye nga tamanyi kuyiiya amaloboozi. Ebiseera ebisinga bangi naddala ku mulembe guno akwata oluyimba lwe yawulirako nga oba lwansi ye najjayo bujji maloboozi gali oba track eri ye n'ateekamu ebigambo ebitendereza Mukama. Omuntu oyo muwadde magezi ki? Maama webale kuŋŋamba kigambo ekyo bakubuuza kibuuzo ekyo. Omuntu muyambye ntya? Naye nga sinaba kuwa magezi. Ekyawandiikibwa kiri mu Koseya 4:6. Kigamba nti abantu bange bazikiridde olw'okukola ki? Olw'okubulwa okumanya. Kati ekyo omuntu asobola okukikola mu butamanya. Era kye kireesezza puroguramu eno ku mpewo. Era neebaza nnyo bannaffe aba 3ABN abalabye nti akanyomero kano kajja kuba nnyo ka mugaso eri abayimbi baffe. Kaakati nno
ng'omuntu tonnawandiika luyimba sooka onoonya okumanya. Nze omugumu ku mulimu omukulu gye nkola mu kkanisa kwe kutendeka abantu ebyokuyimba okusaanidde mu kusinza Katonda kwanditambudde kutya. Nkusomesa okuyita mu byawandiikibwa ne nkusomesa nkufubyeko nnyo ne mu technical skills ez'okuyiga music alina kutambula atya. Akati omuntu nga tonnaba kweteeka ku bintu eby'obuweereza kyetaaga n'ofuna okutendekebwa. Ne abantu baffe mu biseera bino bangi tulina emisomo ku intaneti okwo egya basic church music skills naye tebagigendako. Oli n'alowooza nti kyamanyi kye kituufu naye nga luusi kyamanyi si kiki bannange si kituufu. Emisomo weegiri omuntu nga tonayiya nnyimba funa ku bakugu weebuuze. Ate bw'oba tofunye bakugu kwebuuza gamba bino byenjiyiza eddoboozi lyenjiyiza byefaanaanyirizaako maloboozi ki. Ennyimba ezo eza rock and roll zo zirina ebirungo byazo tujja biraba mbadde saagala kutandika bisu nakati birina ebizibeeramu era buli muntu yenna ali ku mukutu guno agoberera akanyomero kano bwe tuyituukira ku nsonga eyo ey'okwogera ebye bateeka mu nnyimba ezo ebizifuula agenda kuba kitegeera bulungi. Naye nga oluyimba lwonna lw'oyimba ng'oluwulira oluyimba mu rhythm ng'ekubagulirawo okuzina yo omanya nti oluyimba olwo si lutuufu. Nga bwe nabagamba nakyogerako kebabega mukijjukira tuyinza okwimba goli mutukufu alunayimba goli mutukufu. Ennyimba ezo jangu nnyo okuzimanya. Ennyimba ezigenda nga zibuukabuuka tujja kubinnyonnyola ebyo bulungi naye nga abantu mutandika okuwuliriza ennyimba okiwulira buwulizi muli nti oluyimba lwenyimbye lutambula bwe luti oba lutambula bwe luti. Weewaawo tubiwulidde oyinza okuba ng'oli eyo ng'oli muyiiya wa nnyimba. Ebigambo by'oyiiya mu nnyimba si kyekikulu kyokka si ekintu kyokka kyewandibadde oteekako essira naye fa ku bidongo ki by'otadde mu luyimba luno kye tuyita rhythm oba ne pitch nabyo bintu bikulu nnyo. Tulina okumanya nti si buli luyimba olw'okuba lulimu erinnya Yesu nti luyimba olutuukiridde. Mu kitabo kya Matayo essula 7 olunyiriri lwa 21 lugamba nti nno si buli muntu ayimpita nti Mukama alituuka mu bwakabaka obw'omu ggulu. N'olw'ensonga eyo tufe ku nnyimba ze tuwuliriza oba tufe ku nnyimba ze tulaba naffe abawandiika ennyimba tubeere beegendereza nnyo ddala. Oli ku programu Yimba Nange era nga tukyagenda mu maaso ne programu eno olunaku olwaleero n'olwekyo tovaawo tukomaawo. Yimba nange gulumiza omutonzi wo kubanga gwe mulimu gwo. Sinza Mukama. Kyama ki ky'olowoozaako ng'otambula mu nsi eno? Bwe ntambula mu nsi ndaba ekyama mu bulokozi obwatuweebwa. Ndaba nti Yesu yava mu ggulu mu bitiibwa byonna bye yalina n'akka wansi ku nsi asobole otusasulira ebibi byaffe tusobole okuba n'obulokozi era tusobole okuba ne passport okugenda mu ggulu. Ekyo kikuyisa kitya mu bulamu bwo obwa bulijjo ng'otambula ng'olowooza ku kyama ekyo? Bwe mba ntambula mu bulamu bwange obwa bulijjo mbeerawo ne neewuunya ddala ekyekisa Yesu kye yalina eri ffe. Nenga kati bwe mba nkola ebintu ebimu ne ndaba nti okwagala okwo kwa Yesu kwo kwali kungi nnyo. Era kati mu bulamu bwaffe obwa bulijjo nange ngezaako kikola ne ŋŋamba nti no naye bwe kino Yesu okwagala kwe yalaga kunaavaayo mu byenkola. Kati nenkola ekintu nga mu kyenkoze ndaga reflection ku Yesu kye yatukolera bwe yajja ku nsi.
ekyama ekikusika ekyo kyetwaweebwa ng'abaana abalonde ekyobulokozi obutalinalina waffe bwoya kirabo kyaffe Yesu weebale twali twabula wajja n'olumwa n'otuzaawula gwe wanunula n'omusaayi gwo banja lyasasulwa ery'ekibiriri Yesu weebale twali twabula wajja n'olumwa n'otuzaawula gwe wanunula n'omusaayi gwo banja lyasasulwa ery'ekibiriri Katonda yeyasiima bw'atyo bwe yatulonda tubeere abaana olw'okuba amanyi nti twamugondera bwe twamusenga yatweloboza Yesu weebale twali twabula wajja n'olumwa n'otuzaawula gwe wanunula n'omusaayi gwo banja lyasasulwa ery'ekibiriri Yesu weebale twali twabula wajja n'olumwa n'otuzaawula gwe wanunula n'omusaayi gwo banja lyasasulwa ery'ekibiriri abantu balaga ekituufu nabo bagabane kubulamu obulungi obwa Katonda wo olw'ekigambo kye musana gwake lyabo bawona okufa Yesu weebale twali twabula wajja n'olumwa n'otuzaawula gwe wanunula n'omusaayi gwo banja lyasasulwa ery'ekibiriri Yesu weebale twali twabula wajja n'olumwa n'otuzaawula gwe wanunula n'omusaayi gwo banja lyasasulwa ery'ekibiriri I have found a friend in Jesus. He's everything to me. He's the fairest of 10,000 to my soul. He's the lily of the valley. In him alone I see all I need to cleanse and make me fully whole. In sorrow he's my comfort, in trouble he's my stay. He tells me every care on him to roll. He's the lily of the valley, the bright and morning star. He's the fairest of 10,000 to my soul. He will never
never leave me, nor yet forsake me here, while I live by faith and do his blessed will. A wall of fire above me, I've nothing now to fear. With his manna he my hungry soul shall fill. Then sweeping up in glory to see his blessed face, where rivers of delight shall ever roll. He's the lily of the valley, the bright and morning star. He's the fairest of 10,000 to my soul. He's the lily of the valley, the bright and morning star. He's the fairest of 10,000 to my soul. Tukyali fena ku program Yimba Nange era nga tukyali n'omukyala Ruth Namukwaya Sepakije. Nyabo kyamaki ekiri mu luyimba Till the Storm Passes By? Oba byamaki kiyinza okuba nga si kyama kimu. Neyanziza nnyo nyabo. Kituufu oluyimba luno nalwo lulina ebyama byalwo. Tuli mu muyaga nakati gukyaliwo era tusuubira n'emiyaga emirala egikyajja we batusuubiza. Naye omuyaga guno ogwa COVID-19 second wave ate gwe gwantuusa ku luyimba luno. Nali awo olunaku lumu omuyaga gwe tubaddemu nga gutiisa nga ne bwogenda ku ssimu yo nze nga nsooka kusaba. Essimu yange tesulako. Naye bwe nzuuka ku makya nga ngitaddeko nsome messages zenfunye nga sinza gikwatako nga sisoose kusaba kubanga nga buli woobikula buli wolaga kitalo nga biyitiridde. Kaakati oluyimba luno lwe lwajjira ng'ebitalo biyitiridde. Ndi musinza w'e Kanyanya. Kanyanya twali tufiiriddwa mukyala Musumba Sali. Tulinayo famire y'abasinza bambi baana basatu nabo bafiiriddwa taata waabwe. Mu kiseera kyekimu nina omwana gwe nasomanga ne Professor Banadda nga naye afudde. Mu kiseera kyekimu nga mwannyinaze ali ku oxygen. Kaakati bwe nalanga Professor Banadda aludde ku oxygen ne ngamba wanga balwa ku oxygen bakola ki? Bawona. Naye naafa nga abadde ku oxygen mwezi mulamba. Kati ekyali kimpadde essuubi kubanga mwannyinaze yali aluddeko mu kiseera ekyo nga yakamalako weeks 3. Professor we yafa ne ngamba wo n'abalwa ku oxygen bakola ki? Bafa. Ne ntandika okweraliikirira eno Kanyanya ejjudde bitalo ku foramu eno ndi ku mwannyinaze eno kwegamba buli wamu ng'onoonya ne woteeka omutwe ne wakola ki? Ne wakubula. Oluyimba olwo era nga wegambye nti no tuyimba ewaka era twali tuluyimbyemu naye ku olwo lwakola amakulu mangi nnyo era ku lunaku olwo omanyi omuntu waweereza kitalo nga tuddamu Mukama abagumye ekiki nabulwa nekyempandiika n'ennyimba oluyimba olwo naye nga lwogera nange ate nga njagala n'abalumwa abali mu kkungubaga lwogere nabo era naluyimba ndi mu kusaba nali ntuddeawo mu ntebe yange mu ddiiro nenduyimba nenduweereza ku forum y'Ekanya nenduweereza ku different forums bonna bendiko kubanga buli wamu wali wajjudde ki ebitalo. Oluyimba olwo ndowooza kyenyinza okulwogerako nti okutuusa ng'omuyaga gukakkanye Mukama nkuumira mu mikono gyo. Nkuumira mikono gyo. Hold me fast. Kwega si kumaana ga nkwatakwatako Mukama hold me fast. Nywereza mu ngalo zo okutuusa ng'omuyaga gukkakkanye. Ennyabo. Ruth, bigambo ki mu luyimba luno gwe byowuliranga bye bisinga okuvuga mu kutuukwo bibeere nga bisobola okubeera obubaka eri oyo naye abadde mu mbeera ng'eno kuba ffenna tugibaddemu mu kaseera kano buli ssaawa obeera waliwo ali ku kitanda waliwo ali bubi waliwo ate ono agenze. Neyanziza nnyo nnyabo. Omulabi waffe ayinza okwebuuza si kyogedde mwannyinaze yalama twebaza Mukama era kati mulamu yadde engulu ekyo tukyebaliza Mukama.
obubaka bwe nnyinza okuwa abatulaba abatuwuliriza nti mu nsi mulimu enzikiza y'amaanyi. Kigambibwa nti mu makati g'ekiro enzikiza weesingira okukola ki? Okukwata in the mid of the midnight. Ng'enzikiza ekwatidde ddala. Mu bulamu bw'ensi eno tulina enzikiza nnyingi, ne mu kiseera kino manyi nti waliwo ali mu nzikiza ng'otunula tolina gy'olaga, tolina ky'olaba. Naye mu nzikiza eyo yonna, mu muyaga gwonna, obubaka bwempa buli nti twesige Mukama yekka, kubanga ye yettaala yaffe. Bw'atatukulembera tetuyinza kukola ki? Tetuyinza kulaba. Mukama amanyi ebirungi ebitusaanira mu kiseera kyonna. Tumwesige nga bwe tumugamba Mukama tuyamba otulage bulungi ki obuli mu kino kati kyempitamu. Naye mu nzikiza yonna bwe tuneesiga Katonda, olimba olubaddemu nti Setaani atukuba obwama, nti tewakyali mugaso gwa kukola ki? Gwa kwesiga Katonda. Kubanga byatulaze bingi, Setaani byatulaze bingi ebyanditujje kwesiga Katonda. Naye ffe tusigale nga twesize Katonda. Kubanga Katonda yawangula Setaani, Katonda gwe musana gwaffe, Katonda ly'ekkubo lyaffe, Katonda y'amanyi gy'atutwala mu muyaga, mu nzikiza, twenywereze ku ye. In the dark of the midnight have I oft hid my face, while the storm has above me, and there's no hiding place. Meet the crash of the thunder, precious Lord, take my hand, keep me safe till the storm passes by, till the storm passes over, till the thunder sounds no more, till the clouds roll forever from the sky. Hold me fast, let me stand in the hollow of thy hands. Keep me safe till the storm passes by. Many times Satan whispers, there is no need to try, for there's no end of sorrow, there is no peace by and by. But I know thou art with me, and tomorrow I'll rise where the clouds never darken the sky, till the storm passes over, till the thunder sounds no more, till the clouds roll forever from the sky. Hold me fast, let me stand in the hollow of thy hands. Keep me safe till the storm passes by, till the storm passes over, till the thunder sounds no more, till the clouds roll forever from the sky. Hold me fast, let me stand in the hollow of thy hands. Keep me safe till the storm passes by. Hold me fast, let me stand in the hollow of thy hands. Keep me safe
the storm passes by. nkwebaza okubeera nga okkiriza n'otukyalirako ku programu yimba nange wano ku 3ABN TV era nsuubira nga oyina ekyenjawulo ky'okoze mu bulamu bw'oyo atulaba ku programu eno. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Amiina. Naffe tweyanziza nnyo tweyanzeege okubeera abagenyi ab'enjawulo ku programu eya leero. Amiina. Kankusabe obeere nga otuweerayo essaala nga tuggalawo programu eno. Okay, atulaba n'atuwuliriza ffenna katwewombeeke tusse Mukama ekitiibwa tuweeyo okusaba. Oli mutukuvu Katonda kitaffe gwe yatonda eggulu n'ensi, tukwebaza olw'obulungi bwo, ekisa kyo n'okwagala kwo ebitakoma erifa abaana b'abantu. Tukwebaza Katonda waffe kuba tumanyi nti oyogedde naffe olunaku olwaleero mu nnyimba, mu byogeddwa byonna, era tukwebaza nti okubeerawo okwo kubaddewo era kulabisiddwa. Tweyongera okweteeka mu mikono gyo, Mukama tweyongera okwenywereza ku ggwe. Katonda waffe tuteeketeeke bw'onooba okomezaawo obwakabaka bw'omulundi ogwokubiri, tubeere abamu ku abo abagenda okwaniriza ku bire eby'eggulu. Omwoyo omutukuvu kayongera okutambula naffe ng'atuluŋŋamya era ng'atuyigiriza. Mukama otuwe byonna ng'okwagala ku bwe kuli era nga n'okusiima ku bwe kuli. Bwetyo tusabye nga tuyita mu linnya eddungi ery'omwana wa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Katuddemu nate tusisinkane mu programu eno yimba nange wiiki ejja ku ssaawa ze zimu. Mukama abeere nammwe abakuume okutuusa nate we tunaddamu kusisinkana. Mweraba. Bye bye.